Greet a friend, please. I want to see you greeting your friend. Good morning. I want to see you touching your friend's hands. Everyone, now see Glover. I'm saying, get a hand with your friend. Use the right hand. Use the right hand. I want to see each one of you touching a friend's hand. In a friend's hand. You, everyone again. Good morning, good morning, good morning. This is a lovely day. Hello, 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 how are you? I'm fine, I'm fine, I'm fine, thank you. Call for me those boys behind. Tell them to run quickly. Hurry up. If you finished, you go to class.
Neno tulinamu classes nnya. Classes ezinnya P1 mulimu nursery part because kubanga mubeeramu P1B ne P1. P1A yo P1 abantu abamu gye bamanyi naye P1B ye nursery. Tulinamu P4 wano, tulinamu P2 tulinamu P1 tulinamu ne baby wali gye tuyita P1B ne tubeeramu ne P1 ne P3. Kati we tuba tusomesa olubaawo luno tulukozesa abantu basatu. Kati nze owa P4 muganji wange P4 nkozesa epaati nka bbiri. Paati ey'okusatu owa P2 yagikozesa, paati ey'okuna owa P3 yagikozesa. Kati owa P1 alina okugezaako ennyo n'aba nga ateera abaana mu waka mu bitabo era nga mumulabye afuba nnyo okulaba ng'abaana abawa waka bateera nnyo mu bitabo n'owa nassale. Okunnyonnyola kati nga wentandise era nina okera ne mmanya nti kati ntandise okunyonnyola tutaddeko waaka ne ntandika nze okunnyonnyola we mmaliriza. Owa P2 naye n'addamu wemmaliriza owa P3 annyonnyola. Kati wonna owa P3 ng'amaze nga generation endala bwe tuli tukikola kubanga tulina okugenda n'embeera eriwo abaana balina okusoma wadde nga ebibiina bikyalongoose. Kyo tulina okubasomesa oba okusomesa kwatandise. Kituufu kitutataaganyizaamu olw'okuba nti tutandise ng'ate omulimu gukyagenda mu maaso. Naye ng'era omuntu alina essuubi, tulina essuubi nti mu bwangu ddala engineer ne bakolagana nabo mulimu bagenda kuba nga bagumaliriza mu weeks 2. Obwo obukakafu tubulina era nga level kati gye tuliko ya kuroofinga. Kasita bassaako amabaati tujja kuba tusobola bulungi okukozesa ebizimbe bino ate nga n'ebirala bwe bigenda mu maaso. Kale nti tubuulire kati abaana mu bakwasaganya basomera wa mu kiseera kino? Tulinawo rooms mwe twewogoma ku office block era nga mu kiseera kino olw'okuba nti abaana baffe bonna tebannaggwaayo zisobola okutwakomodatinga. Naye bwe banaaba baweddeyo tumanyi nti ne bino bye badabiriza bijja kuba biwedde nga tuddayo mu classes zaffe. Tugambe nti class mwazinze twazigasse mu kiseera kino naye nga kyakaseera katono. Ssebo ekyennyumba z'abasomesa wano kikyali kizibu kinene naye tuviira mu maka gaffe abalala tupangisa ate ne tufuba okulaba nga tutuuka mu budde mu bugubi obungi tufuba okubeerawo okulaba nga tusomesa abaana. Tetusula wano lino essomero terina teachers rentals era ffenna nzikiriza nti buli musomesa alina twakozesa transport. Ate ne kiba nga kinyigiriza omukulu w'essomero ayigirizibwa nnyo olw'ensonga oluvannyuma lwa wiiki alina onoonyayo akawunti omusomesa olwa transport gw'aba asaasaanyiza. Kati nze nsaasaanya 14. 14 wezibala wiiki namba gy'emitwalo emeka? 2. Emitwalo 2 omwezi omulamba gy'emitwalo 8. Ezo sente ziba nnyingi. Oba abatajja tubuulira nti nze muna esina lwente aba alina otuwa ki sente za transport azituwa. Ffenna kumpi tutagubiriza transport eri omusomesa webakuba otyoyogere kyensaba gavumenti tweyanziza omulanga gwaffe oguwulidde ebizimbe byaffe birongooseddwa era bino bigenda mu maaso naye kyetusaba nga bwe bamaliriza okulongoosa batuteerewo nk'amalirwa g'abasomesa. Tuli wafunda naye ate wakyaliwo ekituli sobola oteekamu ennyumba z'abasomesa ne we ziba mmeka ne we ziba ntono zitya naye nga weeziri.
kubanga abasomesa abamu ate baviira wala nnyo osanga gateekateeka kakaaga olunaku kikiba kimunyigiriza okunyigiriza essomero. Tusaba gavumenti ate n'ekirala ekizimbe ekikadde ekiriwo kiveewo nakyo bateekewo ekizimbe kitya kati batulongoosereza bengale naye twetaagayo ekizimbe ekirala awali ekikadde. Nze nno nviira Nsuube. Nsoomoozebwa nti entambula emmenya ababooda babeera n'abaana baabwe baba babuukinze okutwala ku masomero. Kati nange ne neenyigira mu lwokaano olwo omugamba munentwalaako maadamu nina omwana gwe nzirusa ku ssomero. Kati ne neesanga nga ntuuse kikeerezi ku mulimu. So tusaba gavumenti bw'eba ewulira etuyambe tuteerewo amayumba g'abasomesa ku ssomero tusobole okuddukanya ebyenjigiriza bisobole okutugondera n'okuweereza emirimu eri eggwanga. Tubalire mu ssente z'okozesa mu kutambula olunaku ziringa mmeka, wiiki ziringa mmeka, kuva Ensuube ddayo. Olunaku owa booda okunjija Ensuube okuntuusa wano andeetera 50,000 n'okuddayo bwentyo. Kati olunaku oteekwa okuba n'omutwalo mu nsawo. Ewiiki gye 5,000. Essebo. Tukubiriza gavumenti ne minisitule okutwaliza awamu okulaba nga amasomero gaffe aga gavumenti gateekebwa ku mwanjo n'okulaba nga gabeeramu ebyo byonna ebyetaagisa kubanga ge g'okulabirako ate eri amasomero amalala. So tubakoowoola n'abo bonna balina obuyambi kubanga essomero libeerako ennyumba z'abasomesa, libeerako effumbiro, libeerako library, naye ebyo byonna tetunnabifuna. So tukubiriza nti balime ate kutwerabira nga tumaze guno omulimu tukyalina n'obwetaavu obw'ebyo bye njogeddeko waggulu. Amannya gange bampita Nakato Sarah, ndi mu kibiina kya 7. Tuwulira bulungi kubanga batuzimbidde ebizimbe byaffe, tuwulira bulungiko okusinga wali we tubadde ebizimbe byaffe nga bibi. Tubadde tuwulira bubi nga ssaawa yonna enkuba weetonnya biyinza okutuzingako. Tubadde tuwulira bubi nnyo naye kati essaawa zino twebaza nnyo abatuyambyeko kubanga ebizimbe byaffe biteredde era tubeebaza nnyo Mukama abaddizeewo. Tubadde tudduka ne tujja mu Garama classes tusobole okwetaasa ekiro eky'enkuba eky'amaanyi. Amannya gange nze Muwanguzi Hagai nga nsoma kiraasi nabadde mu kyakutaano nengenda mu ky'omukaaga. Ekitiibwa nkyebaliza Mukama. Mbadde mpulira biro kubanga ebizimbe bino nga bannakyawe bajooma essomero lino naye Mukama yatusobozesezza bali kuzimba ebizimbe ebipya. Era mpulira essanyu kutuzimbira bino ebizimbe ebipya. Enkuba webeze mulimu obutulituli mu mabaati nga oba owandiika ne gatonya mu kitabo ng'olina osooka n'obikkako ate n'olinda enkuba n'ekya awo n'oddamu n'owandiika. Naye kati bali tuzimbira ebizimbe ebipya enkuba tegenda kuddamu kuyitamu. Tufuumukira nnyingi nnyo. Ebitabo olumu abaana baba batudde kumpi n'amadinisa bitooba byonna. Ssebo lyose n'okwatayo eyo omuwendo gumanyi gugenda kuba gwa maanyi kubanga ebizimbe ebibaddewo bibadde bitiisatiisa abazadde mu mbeera gye badde birimu naddala bye twasookerako. Omanyi twabizimba ffe twekuba bulooka twabisibisa muwogo na bbumba ebyo ne biba nga bibadde tebikyalina kulaga muzadde kifaananyi kirungi abamu abatiitiizi naye nga ffe bannannyinimu nga bagamba nti yakwata awawunya nga tugumye n'abaana baffe abamu betusobola okubanga ennamba yasalikako ate awo ne wabeerawo bannaffe eby'ettaka nabyo ne bituleetera okusalako ku baana naye tuzze nga tugonjoola ensonga emu ku emu. Kaakati ebbanga lino abaana bagenda bakomawo nga babeera bangi ate tunayongera okubanga ebizimbe ebidaabuliziddwa bulungi ebizimbe manya abaana bajja kuba ennamba ejja kweyongera. Amannya
Amanya ndi Kayinga Deri okusinziira obudde bwe tulina bwe tusigazaayo tusuubira okugabanyaamu bwe tumala wano nga badde eno nga tukole wasigadde kuba tulina challenge nti bali mu kusoma ate nga bwe tukola naye we tukola we tutereeza nga bashifutinga bwekityo bwe kigenda okuba Mukama. Mu budde bwe tuyinza nga okumaliramu bwe tuba tetufunye bitusumbuwa ffe tukyabala wiikisi 2.